Katwanjaga ntukire ku nsonga. Soko kale nga tunagenda wa soko yanjulira abantu. Amanya gange bampita Melody the Melodious Leonana Nsoja nga bulijjo kaboom fire. Melody. Omusajja yakomyewe wammwe. Omukulu gwe bayita Sipapa. Sipapa yani. Kwanza wemanya nti Sipapa yaza mu kibiina ky'olimu. Essaawa zino tumulaba atambula mu kibiina ky'olimu. Mawulire mbadde nga wulira naye nga nze ng'omuntu mbadde sinnamulaba, mbadde sinnamuteekako mmunye. Naye kyemba mugamba asigale mu muzigo gwe, naffe tusigale mu muzigo gwaffe. Muzigo ki? Gyali ewuwe ekibiina kyo kiba kyamulemerera addeyo akizimbe buto. Bwe kiba nga kiganye kale ajja tusabe mu magezi ate mu butuufu. Kwaffe nze ng'omuntu, I don't entertain him. I don't welcome him and I won't entertain him. That's it. Kasoko tubuli yakomyewo atya. Simanyi nange bisanze wano tuli ku video premiere leero ya Baliwa ya Chameleone. Bisanze wano sebo Sipapa ali wana ayina ngani nga boss ewani. Sipapa njagala akimanye sebo nafuna entebe mu Lion Island. Era aba wakujja mu Lion Island ajja nebuuze kangambe sebo Melody njagala kukola bwenti ne bwenti. Watana bakuyita wange taddamu n'asala. Ate nga tumulaba ali kumpi close n'omukulu. Ekyokubeera nedda ekyokutula n'abalangira kye kikufuula mulangira. Kubeera nsolo musanga ne mugobawo freely ng'omuntu kubanze nze ne Sipapa si mu bubi by the way omuntu ayinza okubeera n'agamba Melody kakati Sipapa yamuteeka mu ssente. No. I gave him my talent, he funded my talent. That's a win-win business. Kali twagwa draw ofuna bulungi. Abantu basonyiwa tomusonyiwanga. Okusonyiwa kubawo nze namusonyiwa mu ngeri yange nate simusonyiwanga mu ngeri yange. Kuba alina akamanyiro gayo sebajja n'avuma abaana sebajja n'abavuma n'abamanyiiro olw'okuba yalinawo obusente nga talina na toyi yankoba mu kibuga Kampala ofuna bulungi. Talina yadde toyi y'enkoba mu kibuga Kampala eyinza okuba ennene. Talina yadde balubu ya 10 eyakabweti mu kibuga Kampala. Bulungi naye nga bagamba mbu Doni agenda akasuka ssente for what? Nga nejjo bamukutte ku nkoona bamufulumya ennyumba. So when I look at such things nganze omuntu alinamu obwongo ngamba nti omusajja kasoke mutwaleko bweyogere wali mulambuze lw'entozi zange ze nnina wali eri alabeko abaana bye bakola ne be babulula mu bye bakola. Kyogezaako gamba agaba bicupuli kuba tulaba waliwo buvidiyo butambula nga agiwa ssente mba boda zimuwerekera. Andi kati obuzibu sibaayo singa mbayo nali badde nzikebera nenzimanya nfuna bulungi naye nze kyemmanyi is nobody. That's it. Kanyesegeze ewammwe gyali talinayo butuuze. Talinayo butuuze kuba nze sinnaba mmulaba tannaba kunneeyanjulira. Ajja neeyanjulira ngambe sebo Melody njagala kujja. Kuba n'omukazi yamudduseeko weyita otya Doni omukazi n'akuddukako. Mukazi kyoyo abakazi n'abandi. Serena yamudduseeko. Wasigudde Serena. Ndi waddembe okusigula Serena kuba nze yamuleeta. Ndi waddembe okumulaga ekkubo erimuzzaayo gye namujja. Ofuna bulungi. So Sipapa can say that I don't have a right okugamba Serena nti ddayo gye nakujja oba okitegeera bulungi. Ne bw'aba nti yalabuse n'addayo gy'agenda yalwawo. Era gwe musanga mugambe Serena Melody yagambye walwawo. Kati mugambe mu butongole ku by'ekibiina mugambe mu butongole mu by'ekibiina gye yasse. Nga ggwe Sipapa. Nze bayita esanga nnyo kwogera ku Sipapa kuba Sipapa yenze Sipapa entertainment. Ofuna bulungi. Okuva lwe namuviira tafunanga hit. Ofuna bulungi. N'omuntu ajja kugamba Melody nga ye tafunanga hit. Ofuna bulungi. Nyinza okuba nga nze okujja kwange nina bye nali njagala okwakomplisinga. You get me? Naye okuva lwe twamuviira ali awo ayinayina mu kibuga. Sipapa mu Lion Island talina mu kifo. Secondly, nze nganze Melody he has to pass through me bw'aba ayagala ekifo kuba nafuna ekifo mu Lion Island. You get me? Ate I wasn't appointed, I was selected mu Lion Island. Funa bulungi. So si kwegulumiza ne kwogera the facts. Saagala ate bw'abazze nga bamwanjulidde atagende ng'avuma abaana. Obyogera lwakuba nti yakuyisa bubi. No, njogera facts. Si kumpisa bubi. Sipapa yampisa bulungi sebo. Yampisaako bulungi nampisaako bubi. Naye nze saagala muntu kumanyiira bantu. Eyo problemu yange. Funa bulungi yampisaako bulungi nampisaako bubi. Saagala kukulembeza bubi kuba Bannayuganda tebaagala bumanya. Bo baagala kumanya buki
bulungi nti Melody bamukola bati but they don't know the deep in us. Nfuna bulungi kati so bw'abazze saagala atekewo kamanyiiro ayineyine bw'ati eno ennyumba si ye. Dokita tanyiige meeya tubbi ayinza okunyiiga ng'awulidde emboozi yo gy'onyumya ku mukwano gwe. Bw'ova wano njagala ogenda okwala dokita interview omugee Melody ayogedde bw'ati ne bw'ati oli ekyagenda okugamba. Sirina kifo mu kibiina naye amusambade mu kibiina. Nze nedda labayo siri vice president siri prime minister n'ate ndi munene okusinga ku ebyo kyesijja kwogera. Funa bulungi nze kugambe I wasn't elected, I was selected. Kitegeeza I wasn't elected mu kifo bwe kiti ne bwe kiti wabula I was elected nga omuyimbi wa Leon Island, so I have every right okugala oluggi n'okulugula. Akatalekeka wabbye embwa ya Papa Siddi. Papa Siddi Papa Siddi bamuddiza embwa ye bannaaye. Papa Siddi yenna alina embwa ya Papa Siddi. Lindako yenna alina embwa ya Papa Siddi bannaaye agikwata agikole ki agimuddize. Papa Siddi embwa ye bwe tebagirabye nze mweyimiridde ngenda muwa embwezi embwa 2 free of charge ziri wali eruzira. Taata tusirikidde ebintu bingi tetulinga sipapa alagala Range Rover nga talina logbooks zaazo. Onfuulira bulungi ffe tusirikidde ebintu bingi. Ndi mulunzi wa mbwa ne sipapa akimanyi. I had a dog at his home. Onfuna bulungi. So Papa Siddi bw'aba embwa ye ebuze ngenda muwamu embwezi puppies 2 naye njagala aginoonye paka lwanagifuba kuba omusajja oyo agirina. Sipapa kuyingira mu kibiina ani okola ki kiringa nga bw'onaagamba tindekawo mukazi wange nzije nfumbize owuwo ng'ate owange muleseewa kati kiraga busajja kati awo abalaze obunafu. Sipapa wajja mu Leon Island awo nva mu Leon Island because I don't entertain him at all.